Now the Bible nti shows gwe okubeera omwana wa Katonda, that for me and you to be a child of God, okubeera omutukuvu wa Katonda, to be a holy person of God, tekikwetaagisa kumala kugenda kulamaga. you don't have to first go for that tour, Kikwetaagisa kukkiriza. but just to have faith. Kama yabazibwe. Praise God. N'okkiriza ng'okkiriza mu ngeri entuufu. You believe in a right way. Kubanga n'omusamiza akkiriza. Because even the witch doctors have their belief. N'agenda okulya abafu akkiriza. And someone who is a cannibal n'omulambo n'agenda agutokosa. Goes for a dead body and cooks. Kukkiriza toyinza gunonayo. If you don't have that belief, you cannot go for it. Bameka ng'oli wano nga gw'osobola ogunonayo oguli. How many of you, if you can go for that? Bali balina okukkiriza kwabwe. That is their belief. Naye gwe olina okukkiriza okukutwala mu bulamu obutaggwaawo. But for you, you have the faith of entering into eternal life. Gwe buli gw'olaba yenna alina okukkiriza lwakuba takkiriza byagenda mu bulamu butaggwaawo. Whoever you see with that belief, but they miss to know that they kati wano bagamba gwe. But today they are telling you nti kale abooluganda that brothers and sisters, abatukuvu, the holy brothers abalina omugabo who are having ogw'okuyitibwa of your calling, okw'omu ggulu, of heavenly calling. Kitegeeza wano ku nsi oyinza obutaba w'amaanyi. It means on earth you cannot be great. Wano ku nsi oyinza obutaba wa kitiibwa. Maybe you can miss to have that whole honor. Naye bw'okola nga Kristo bw'ayagala. But once you do as Christ needs, n'owona okuzikirira, and you are saved from destruction, ogenda kubeera mu bulamu obulungi. then you will be in good life. Kati ye Kristo Now Christ atunuulidde wano kuyambako mu lugendo. is looking here to save you. Obeere omu ku abo abanaawangula olugendo otuuke mu ggulu. For you to be among those who are going to Kitegeeza tuli mu lugendo tutambula. It means we are on the tulina way. okuyitibwa. We have a heavenly naye calling. ng'okuyitibwa kwaffe But our calling kwa kugenda mu ggulu. is to go to heaven. Kati agamba nti tumulowooze. Now he says that let us fix our thoughts on him. Ekisooka mutume. First is an apostle. Ekyokubiri ye kabona asinga obukulu. Second is the high priest. Ekyokusatu And the third thing ye ddiini yaffe. is our religion. Tuyina eddiini. We have a religion. Era tuli bantu ab'eddiini. And we are people of religion. Gye tulina okwatula buli budde nga bagiyita Yesu. The one that we have to proclaim every time is called Jesus Kyova olaba Christ. tuva mu Bukatoliki That is why we leave Catholic ne tuyingira mu Yesu. and we enter in Jesus. Tuva mu Busiraamu We leave ne tuyingira mu Muslim, Yesu. we enter in Jesus. Tuva mu madiini amalala From any other ne religion, tuyingira eddiini erina obulamu obutagwawo we enter into a religion of gye bayita eternity Yesu. called Jesus Wansi Christ. w'eggulu tewaliyo kabona asinga Yesu bukulu. Beneath the heaven, no priest that is above Jesus Christ. Tewaliiwo nabbi asinga Yesu bukulu. There is no prophet that is above Jesus Christ. Kati twakkiriza asingayo Now we believe in the one who is greater, ate nga talina kimulema. and nothing is impossible Naye to him. agamba tulowooze. And he says, let us fix our thoughts. Abalina okuyitibwa okwo okw'omu ggulu tubeere nga tumulowooza. Those who are having the heavenly calling, Omutume era kabona asinga obukulu ow'eddiini gwe twatula Yesu. think about him, the high priest called Jesus Christ. Katugendeko mu byawandiikibwa ebirala. Amen. Njagala ombikkulireko mu kitabo eky'Abasesalonika ekisooka. The book of the First Thessalonians. Ogenda kunsomera Abasesalonika. The book of Thessalonians. Essuula egenda kubeera ya 2. Olunyiriri tandikira ku lw'omunaana osome tukkirire mpola mpola. Amen. The Bible says, so we cared for you because we loved you so much. We were delighted to share with you not only the gospel of God, but our life as well. Surely you remember, brothers and sisters, our toil and hardship. We worked night and day in order not to be a burden to anyone, while we preached the gospel of God to you.
You are witnesses, and so is God, of how holy, righteous, and blameless we were among you who believed. For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children. Amen. Bayibuli egamba mu lunyiriri olw'omunaana agambye nti bwe tutyo bwe twabalumirwa omwoyo ne tusiima okubagabira si njiri ya Katonda yokka era naye n'emyoyo gyaffe ffe kubanga mwali baagalwa baffe nnyo. Kama yabazibwe. Praise God. Olinyerezeeko n'agamba nti kubanga mujjukira abooluganda okufuba kwaffe n'okutegana bwe twakoleranga emirimu emisana n'ekiro obutazitoowereranga muntu yenna ku mmwe ne tubabuuliranga enjiri ya Katonda. Mmwe bajulirwa era ne Katonda bwe twabanga n'obutukuvu n'obutuukirivu awatali kunenyezebwa eri mmwe abakkiriza. Ayongerako naga nti nga bwe mumanyi ffe bwe twali eri buli muntu ku mmwe nga kitaabwe bw'aba eri abaana be, nga tubuuliriranga era nga tubagumya emyoyo era nga tutegeeza mulyoke mutambulenga nga bwe kisaanira Katonda abayita okuyingira mu bwakabaka bwe ye n'ekitiibwa. Kama yabazibwe. Praise be to God. Nti ku lw'enjiri etwala obulamu bw'ogenda mu ggulu. That for that gospel that taking your life to heaven. Abagikubuulira bategana. Those who preaches it to you. Era bayita mu bintu bingi. Goes through hardship. Ekyokubiri. And the second thing. Bakwagala. They love you. Ekyokusatu. And the third. Bafuba okulaba nga buli kintu ekituufu okitegeera. They try their best to let you know. Kati obuzibu buli wano. Now the problem is here. Gwe kwe kubanga tolowooza ku oyo gwe bakutegeeza. Is for you not to think about the one who is preaching you. Nembanga omwadde eno mulala. And one is taking it this side and another on that side. The Bible says nti bano baatuuka ku ddaala that they reached a moment ng'omuzadde n'omwana. As a father to his children. Ekibatuusa ku ddaala eryo. Why on that level? Tutunuulire omuzadde n'omwana. Let us observe the parent and the child. Nze ntera okulaba mukyala wange. I'm thinking about my wife. Bw'aba talina lubuto abeera n'ekakende. Oba muyita kende wakiwa akabuto katonotono. Bw'abeera n'olubuto luba lwa myezi ng'etaano ng'olowooza lwa 9.5. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Naye ssebo simanyi maanyi bw'agasondasonda n'omulanga ayina amaanyi atambula nalwo. Bw'ata alina lubuto olaba omuntu w'okusaasira aliyo. Naye alina buyezaamu amaanyi lubuto lutumbidde naye akulaga. Atembeya. Kati omuzadde. And now the parent alumirirwa omwana we okuva nga ali mu lubuto. Cares for the child once he's in the womb. Enjala naye omwana n'aba n'emmere. Or if to go hungry but the child to have what to eat. Omuzadde agenda ne yeewola. Or could go and borrow from naye omwana n'aba n'ekyokulya. For the child to get what to eat. Waakiri omuzadde alemererwa okubanga afuna ebintu ebirungi eby'emmeeme ye. Or at least can fail to get what she naye omwana afuna ebintu ebirungi. But for that child to have what is kati good. Pawulo Now Paul annyonnyola obulamu bw'ekkanisa ey'Essasalonika. Explains the life of the church of Thessalonica. Ku biki bye yakola ku lw'ekkanisa ezo. About what he did among those churches. churches. Ekimukozesa byonna. And what made him to do so. Ayagala abantu bawangule bagende mu bulamu butagwa. Was he wanted people to go to heaven. Njagala tusitulera aveeyo. Now I want us to live that kind of buli life. mulokole oyagalize mulokole munno okugenda mu bulamu butagwayo. For every born again to wish your fellow brother to go to abalokole heaven. tuyambagane. Born again, let us help each other.
kubanga olwedde wano we tuli si waffe. Because where we are is not where we belong. Tutambula butambuzi tuli mu lugendo. We are just moving by. We are going to heaven. Tuyambagane buyambaganyi. Let us help each other. Ky'omanyi kiyigiriza atakimanyi. Teach someone what you know. Ky'owangudde wa munna amagezi akiwangule. Let someone know what you've overcome. Weebuuze ku mulokole munno musobole okuwangula olugendo. Inquire from your brother or sister to overcome the journey. Abaazaalibwa mu kyalo ne tukulira mu kyalo. We who were born in the village. Ng'olumu bayinza okukutuma. At times they could send you something. Naye nga bakutumye tojjukirawo bulungi. And you cannot remember where they told you to go. Baakugamba nga genda ogende ng'obuuza. They could tell you that you go and ask on the way. Era okuyita mu ekyo twatambulanga ne tutuuka. Through that we managed to go to the. Amasimu tegaaliwo. We had no phones. Abantu baafanga. People used to die. Okuziikibwa kwabangawo. And burials happened then. Naye kankubuulire. But let me tell you. Olwali waliwo amarediyo mangi. Today we have a lot of waliwo ama TV. We have televisions. Waliwo ebizindaalo mu centers ez'enjawulo. We have public waliwo systems. N'amasimu. We also have phones. Oyina w'ogenda okuziika n'osanga abantu abaliwo baalubatu. But still you can find a burial with a few people. Naye ffe luli twatambuzanga ebigere. But those days we used to go naye ng'ogenda n'obupapula nga50. And you could take like 50. Ate buli kapapula oteeka okukatuusa. You go with 50 notes and you have to take them weetaaga where they okudduka are going. n'ogenda ng'odduka. Where you need to run, you run. Oluusi wafunanga akwazika akagaali n'ogenda n'akagaali. If someone can give you the bicycle, naye ng'oteeka okukakasa nti akabaluwa ako katuuka ewa nnannyiniko. And you had to make sure that that letter reaches the owner. Kama yebazibwe. Praise be to God. Kyokka atera nga buli gwe babikira. And now everyone that abamu twabasanganga ku nkumbi awo abamu agirekaawo, abamu atambula nayo n'akaaba amaziga akaaba bw'anaaba. They cry as while bathing. Era mugenda ogira bweti waakiri atuuka late naye ng'akoze atya. At least could come late but they have come. Kale tukwate love eyo. Let us get that kind of love. Tugikomyewo ewa Mukama. And we bring it back to the kingdom of God. Kama yebazibwe. Praise God. Baali banyiikivu. They were hard working. Baali balumirirwa. They had that feeling and pain. Let me bring you back to omuntu osobola okuŋŋaana mu kkanisa. Someone could come in church. N'omala omwaka mulamba. And you complete a year. Nga tokutte 20 kugissa mu kibbo kya kkanisa ekya. Minus having 20,000 to put in the naye muba muli awo obeera awo. As you are there where. Ne wabaawo neyiba afiirwa. A neighbor gets someone lost. Ng'olugendo okugenda n'okudda. And the journey to go for the body and coming back. You need to have 50,000. Oluusi nga tozirina. And at times you don't have that money. Ne weewola. You allow yourself to borrow. N'okwata 40,000. To get 4,000. N'okwatayo n'5,000 z'ogenda okuwa afiiriddwa. And you get the 50,000. N'otambula n'ogenda. And you go for the burial. Kitegeeza olumirirwa omufu. That means you care more the oluusi dead person. Sometimes if you don't know, mukwano gw'oyo neyiba. Or you feel that for the neighbor. Ekyo kikwatako nnyo. And you feel that bothers you. N'oteekamu n'okuteekamu bananda babatya nga and you say, how will people see me? Ne bwe tudda eno ewa Katonda. But if we come to the side of God, tetuyina budde bwabyo. We don't have time for. Kama yebazibwe. Praise God. Gwe tunuulira obulamu bwaffe n'enneeyisa yaffe. Just see our life and our behaviors. Bano ba Pawulo kye boogera wano. The things these Paul was baali bali mu kulaga kkanisa. They were trying to show the church. Buli mulokole amanye nti eby'ekkanisa bimukwatako. Every born again to know that is. Buli mulokole amanye nti ebya Katonda bimukwatako. Everyone to know that is concerned about God. Katonda abeere nga nnamba emu mu bulamu. For God to be always their number one. Ebintu byakyuka si bwe biri. But things change. It's no longer the same. Si wano wokka we tuli. Not only here where we are. Nsi yonna. But in the whole world. Kama yebazibwe. Praise God. Byakyuka. Things changed. Naye jjukira. But remember. Omubiri
the flesh gujja kusigala will remain. oba ogwagala Whether you oba like it togwagala or not, gwo gulyamu byago gugenda. it is just taking what belongs to it. Kati omwoyo Now the spirit, gugenda kola gutya? how will it do? Mukama yeebazibwe. Praise God. Tubeesibako bwesibi We are just sitting on you. ebyaddala. That is the fact. Ffe abasumba twesiba bwesibi ku bantu be tusumba. Always bothering those we Naye pastor. eriyo olunaku olumu olulikya But a day will come, nga bye wayiga ku Katonda and the things you learnt about bye God, bigenda okuwa obusobozi and the one that will give you omwoyo support gwo for your spirit gusobole okwawulwa mu myoyo emirala to be separated from other gugende spirits, okufugira wamu ne Kristo emyaka to olukumi. go and have reign with Nga Jesus bw'oba Christ. tewabiyiga totawaana. And if you miss to have that teaching, you will not bother Mukama anyone. waffe Yesu Our Lord Jesus Christ yalina ebirabo byonna. had all gifts, Otherwise ye yennyini y'ebirabo. and he was the gift himself. Ye yennyini ye mateeka, ye yennyini ye kisa, ye yennyini ye bulamu. He is the law, he is the gift, and he is life. Naye ekyamuyamba okuwangaala emyaka 3 mu njiri But what helped him to go for 3 years in gospel kwe kubanga bwe yalinga ayogera n'ebibiina, is because by the time he spoke with the multitude, ebibiina byaddangayo ne bikebera mu mizingo gya Bayibuli. they always went back and checked into the Ne word, bigamba omusajja ono byonna by'ayogera byawandiikibwa mu bitabo byaffe. and they said themselves that he is speaking the truth. Ne It is written. babulwako engeri gye banaamutta. So they failed to get the way of killing him. Kati omulembe gwaffe gwe tulimu, Now in the generation we are, abalokole batono abalina ekigambo kya Katonda. few born again people who are having the word of God. Kankubuulire, Let me tell you, n'abasumba batono, n'abatume batono, ne bannabbi batono abalina ekigambo kyani. even pastors and apostles, there are few who are having the true word of God. Era ezimu ku nsozi ennene ffe ze tusanga And one of the big mountains we meet kwe kubanga tusumba abantu abamu abaamanyiira obutalya mmere ya kigambo kya Katonda. is that we pastor some people who take it as usual not to eat the word of God. Kati ye Pawulo wano by'ayogera Now that the words Paul spoke, tali mu kweyambula, he was not putting off, naye ali mu kulaga abantu but he was trying to show nti people naffe be mulaba abaweereza gye muli that as the same as we who are tulina bye ministering to you, twerekereza ku lwammwe. we leave some Lwaki things mmwe for your sake. temwerekereza nammwe ne muyiga bye tubaleetera? Why are you not leaving Kale some ffe things? tubabeerera ekyokulabirako. Let us be an example to you. Kama yeebazibwe. Praise God. Katugendeko mu kyawandiikibwa ekirala, Abasesulanika sula ya 3 bansomere okuva ku lunyiriri olusooka. The same book and chapter 3, Thessalonians, the Bible says, so we could stand it no longer. We thought it better to be left by ourselves in Athens. We sent Timothy, who is our brother and a co-worker in God's service, in preaching the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith, so that no one would be unsettled by these trials. For you know quite well that we are destined for them. In fact, when we were with you, we kept telling you that we would be persecuted, and that turned out that way. So as you will know. Amen. Mukama yeebazibwe. Praise be to God. Agamba nti kyetwava tusiima okulekebwa ennyuma ffekka mu Asene. Amiina. Naga nti bwe twataayizibwa okugumiikiriza nate. Nti bwe tutaayizibwa kugumiikiriza nate, ne tutuma Timoseewo muganda waffe
era omuweereza wa Katonda mu njiri ya Kristo agamba nti okubanyweza n'okubasanyusa olw'okukkiriza kwammwe. Batuma Timoseewo, they sent Timothy bo baziyiziddwa, because they were hindered. bataayiziddwa, They were hindered. naye kubanga baagala abaana ba Katonda bategeere amazima, But because they wanted all the children of God to baafuna know the engeri truth, gye batuma Timoseewo, they find a way of ye sending Timothy. n'atambula n'abasinkana abantu bano. He went and met with those people. Balina entanda gye baawa Timoseewo agitwale. They had words they could let him take. Mu Lunyiriri lwokusatu lugambye nti omuntu yenna aleme, kama yebazibwe, omuntu yenna aleme okusagaasagana. Kama waffe Yesu yebazibwe. Praise God. Omuntu yenna aleme okusagaasagana mu kubonaabona kuno, kubanga mwekka mumanyi ng'ekyo kye twakola tutya, kye twateekerwawo. Amena. Amen. Kati abasinga obungi bw'osanga okunyigirizibwa, Sometimes if you find trials, gw'osooka okusuula omumanyi the first you have ye to, Yesu. you first forsake Asooka Jesus akuviire ggwe okole by'oyagala. so that you can go off your way. You Naye do bano what you batuma need. Timoseewo, But these could send Timothy. bamugamba genda onnyonnyola abantu abo They told him that you go and explain those people. nti ne bwe babeera nga basanze okunyigirizibwa Even if they meet such trials oba okutaataaganyizibwa, or difficulties, basigale nga bakimanyi let them remain nti mu known lugendo lw'omuntu agenda okgenda mu ggulu, that in the journey of someone to go to heaven, n'akaseera ako asobola okukasinkana. such times, such moment had to happen. Kiseera kisobola okutuuka A time can come emmere ey'okulya n'ebula. and you miss what to eat. Bw'eba ebuze, And if tekitegeeza nti Katonda akuvuddemu bataliiwo. minus what to eat doesn't mean that God has Emmere forsaken. yeebuze, Just the food is lost, Katonda ye waali. but God is still alive. Kama yeebazibwe. Praise God. Mmere yeekoze ki? Only food Mmere yeebuze. that is lost. Nabeera wano ne nnyambala empale n'ekaddiwa n'eggwayo. I was here with only one trouser, Nga nange nze nnyini nannyiniyo. and the owner of it, Namalanga okugyambala. after putting Ne it on, nnyimirira ne nkola bwe nti. I could stand and see, Ng'ebiri mu ofiisi mbulawo katono bbiro abulayo. and Ekoze akatimbatimbilira bw'eti. it was almost transparent. Nga nyina empale emu, I had one trouser, nyina essaati emu. I had one shirt, Ate mu biseera bwe bityo and in those moments, obulwako n'akukyalira, you miss to get a vista. obulwako n'akkubira akasimu, No one calls you, obulwako n'akwagala. no one loves you. Kama yeebazibwe. Praise God. Ne mbeerawo, So I was there, kasaati kasensebuka, and the shirt kawale got cold, kasensebuka. the trouser got Ate cold. waakiri ye mukyala wange yali mugaggamu ku byengoye ng'alina bw'agattira obuntu bwe n'ayambala. And for my wife could manage it. Naye saalekayo kuyimirira kuweereza Katonda. But I never missed to stand and minister to God. Ekyewuunyisa ng'abantu abamu abajjangayo, Amazing is those some people who came. sisuubira nti baali tebandaba, I don't say that they were not seeing me. baali bandaba. They were seeing me. Saafunayo wadde akaliga akandeeterayo omuvumba gw'essaati, And no one took it to bring me something to put on wadde akansigamu ekipale ekikadde. or to give me odd clothes. Bampita mu lukuŋŋaana. They called me to go for the conference. Bwe bampita mu lukuŋŋaana, Once they called me, ekirowoozo sitaani kye yasooka okuleeta mu bulamu bwange, the first thought the devil brought in my life, kati ogenda kunamira abantu. you are going to go there when you... Ne mbeeraawo ne nfunda mu kabaawo kange mpola. So I was small in my... Oluvannyuma Mukama n'annyambaza amaanyi. And then God encouraged me. Naye nga nva wano, As I was living ngenda here, kuweereza wano mba neighbor. I was going to the neighbor to preach. Ne ŋŋuma
So I encouraged myself. Ne ŋŋenda n'empeereza. And I went there to minister. Kati olunaku olwo lwannyumira. Now that day was amazing. Kuba nali maze emyaka nga Bishop Stephen Busuulu wa Living Church nga simulaba. I had spent a lot of time seeing Bishop Ate Busuulu. namusanga eno nga alinga waayo. And I found him there. Nga y'omu ku bazze balera ekkanisa eyo. And he was the one that was looking after that church. Kati nyimirira ku kituuti. Now I stood on the pulpit. N'empeereza. And I ministered. Saatunuulira mpale yange. I never looked onto my trouser. Saatunuulira saati yange. Never looked onto my shirt. Naye nalina ekigambo kya Katonda. But I had the word of God. Kye nalina. Musumba. Anje? Eyo conference nagirimu. Wagirimu? Naye. Nange saakulaba. Kitiibwa kiddire Mukama. Kama yebazibe. Nze nawulira kigambo ne tunyumira. Kye nalina eki. The only thing I had kyali kigambo. Was the word. Ono yaliyo kubanga ye yali ekkanisa mwe yali akoŋŋaanira ng'ate mwaweerereza. Amen. Ne mmaliriza okuweereza. I finished ministering and I left the place. Omuweereza eyanyaniriza. Now the minister who welcomed me, ne bampa ebbaasa. They gave me an envelope. Era ngenda gikeberamu ebbaasa eyo. And by the time I checked in the envelope, yalimu esiringisi omutwalo mulamba. There was 10,000 in it. Naye nga balinga abampadde akakadde. And it seemed like $1,000,000 to me. Nga mbuyaana bye ŋŋenda okwakolamu ng'ekyamazima essaati eba teriimu n'empale eba teriimu. And I wanted to have a new shirt but I could not with that omwezi gwali mwezi gwa 11. That was in November. Kati mu mwezi ogw'ekkumi nga 25. Now in December 25th. Neeraliikirira nnyo bwe ŋŋenda okuyimirira mu kkanisa nga nkonama bukonami. I was worried how I would stand in the church. Bandi ku kyoto wano akawungeezi. As I was here on the altar, ndaba omukyala gwe namanyaako eri gwe nalabira mu lukuŋŋaana. I saw a lady, the one I knew in that conference. In fact olunaku olukulu lwali ndoza lwankeera. And that a day was tomorrow. Enkyanga lwe lunaku olukulu. Amen. Nga seeraliikiridde byakulya. I was not worried about what to eat. Ebyo twali twayimanyira ne mukazi wange. Because we were used, it was a new normal. Naye nga mpulira obweraliikirivu bw'engoye. But I was worried about what to put on. Kati mandi mu kusaba. Now as I was praying, ndi mu saavisi y'akawungeezi ey'ekyoto. In the evening altar, ebiseera ebyo ekyoto kyaffe kyali tukimaliriza ku ssaawa 3:4 ndooza abaliwo mukimanyi. In those days the altar could be finished at yajja mu ssaawa ng'eri mu emu dayika awezityo. And she came around 7 p.m. N'ayitawo ngadde eno. She came in. N'antunuulira n'ayitawo ngadde eri. Looked onto me and went back. Kati bwe mba nkulembedde saavisi mba saagala kuddamu pulogulaamu ndala. As I was leading the service, I don't want to be bothered. Paka lwe namugira bwe nti nga mutegeeza agende we tusula wali mu kabaawo. And I told her to go where we sleep. Ndaba munaakutte enkoko seggwanga. I saw her having ayina baaga zaali 2 akwataganye. She was lifting some things. Kati ekyamazima nga namulabako. I saw her. Nga simanyi nti n'okumanya manyi nnyo. And I never knew that she know me. Ng'abeera eyo yamalayo obudde butono n'abanga akomawo n'agira bw'ati n'agenda. And she left the place. Kaakati ku olwo ekyo tekyaŋŋanya kumala saavisi mu budde bwayo bwe gwera. Now that stopped me to finish the service in the usual time. Nali njagala nnyo okumanya nkoko gy'alese. Because I wanted to know she has come with a cook. She has come for me to pray for her. Kiki ekibaddewo? What happened? Era olwamaliriza. And after the altar, nennyingira mu kabaawo kaffe. I entered into our house. Omukazi ebbanga lye namala nga nnyimiridde ku kituuti ndi mu kuweereza eri. The time I spent on the pulpit ministering that side. Yalaba sayizi yange ey'essaati. Saw my size. Sayizi yange ey'empale. The size of my trouser. Yajja nabyo nga bipya biri mu She buveera. came with them when they were brand new. Kama yeebazibwe. Praise God. N'aleetera mukyala wange ebbaaga. Nakati akyagirina nakati. Kama yeebazibwe. Praise God.
Ntegeeza ki? What am I trying to mean? Beera n'ekigambo kya Katonda. Be with the word of God. Oba ssente tezinnajja, Whether you have no money, oba zinajja, whether it will come oba tezirijja, or it will miss to come, ky'oyinako omukisa okufuna kiri eki. the only thing you have the chance to have, Kino kyo kiganye obeere nakyo. let it be with the word of God. Kubanga ekigambo kya Katonda Because the word of God ye mukozi w'ebyamagero. is the miracle worker. Toyina kigambo kya Katonda, toyina makulu. You have no word, you are meaningless. Mu bulokole tunuuliranga ebintu bino. In salvation, care for these two Bwe bamala things. okukwatuza obulokozi, After they let you, yagala are nnyo saved. yagala nnyo bakubatize. Love to be baptized. Ekyokubiri, And the second thing, tokkiriza kubatiza nga tomaze kusomesebwa lwaki obatizibwa. do not be baptized minus letting you know why you Tokola are bukozi bintu baptized. bya bbira mupango. Do not just do things anyhow. Mukama akutuweera omukisa gy'ogenda okuweereza bakole bulungi. Mukama yeebazibwe. Praise God. Tokola bintu lwa bbira mupango. Do not do things just anyhow. Kubanga abalokole oteekwa okuba nga by'okola obitegeera. Because you have to know what you are doing. Ng'oli ne bw'akusanga n'akubuuza, That even if someone comes and asks you, olina ekyokuddamu. you have an answer. Nze ebimu ku bintu ebitonotono bye ndabidde mu lugendo lw'obulokozi. For me, few things I've seen this journey of salvation. Musumba wange Kiwala Moses My pastor Chiwala Moses yayingiranga mu ofiisi twagiyitanga computer room, used to enter into the computer room, nga nze omu ku baasiibula mu pulogulaamu ze, and I was the one that you could. ng'atulekera ekigambo ekyali ekizibuzibu, He will always left us with a difficult word. ekigamba bwe wabaawo anjagala yenna That if there comes someone in need of me, mumugambe siriiwo. let him know that I'm not here. Omanyi omuntu okukulekera ekigambo ekyo naye ng'ayingidde omulaba bw'oti. There is someone to leave you with that word, but he has entered when you are seeing. Kati ndokose amazima mpulira ngaagala kyokka ngambye omuntu mugambe taliiwo. So I was saved and I wanted to tell the truth, but he's letting me to say that he's not around. Ng'ebibeera mu ofiisi omwo, And what happened in that office? zikompyuta ez'essomero, The kuba computers kyakiriko essomero, for the school, zikompyuta eza pulogulaamu y'ekitongole, computers for the ministry, na zibayibuli. and Bibles. N'abeeramu ku Mande, So he used to be there from Monday, Misana-kiro, day and night, Lwakubiri, on Tuesday, Misana-kiro, day and night, Lwakusatu, on Wednesday, day and Misana-kiro, night, Lwakuna, on Thursday, Misana-kiro, day and night. avaayo Lwamukaaga kiro. He comes out on Saturday night. Alya Bayibuli, anywa Bayibuli. He eats Bible, drinks Bible. Ku Sande n'ayimirira ku kituuti. Then on Sunday, he stands on the pulpit. Kati obulamu bw'obulengera, Now, are you trying to see that kind of life? nga mu mwezi ebyo abikola emirundi egisukka ku ebiri, That in the month he could do it twice. kyafuuka kitundutundu. So that came part of his life. Kati nange mu lugendo lw'obulokozi, Now, even for me in the journey of salvation, okusaba n'okusiiba nkimanyi nga kitundutundu. I know praying and fasting is part of life. Kyayingira. It entered me. Ekyokubiri, And the second thing, yali ayigiriza Bayibuli. he used to teach the Bible. Kama yeebazibwe. Praise God. Ekyo nakyo ne kiyingira. And also that one entered. Kitegeeza ndi omu ku bantu ababonyeebonye ennyo, It means I'm among those who have suffered, naye siri mwangu nnyo kuleka kigambo kya Katonda. but it is not easy for me to leave the Waakiri word of God. ebirala biyinza okugaana, Or maybe I could fail in some other naye ate parts. ekyekigambo kyonna kifuna. But on the side of the word, I have it. Newaakubadde Mukama ansaasidde ne nnyongerako by'atanjigiriza, However, God has given me the mass of adding on. naye abyongerako kubanga mmanyi omuwendo gwabyo. I add it on because I know it's. Pawulo agamba Timoseewo And Paul told Timothy mu bitabo ebirala in other books nti ebigambo bino that these words obitwale you take
osinkana abantu and you meet people boolaba nga beesigwa whom you see that they nga are worthy, banaasaanira that they are nabo worthy okubiyigiriza abantu abalala. also to preach to others. Ebyamagero tebiwangaala nnyo. Miracles do not last. Ebyamagero Miracles, tebibeera bya lubeerera. they do not last forever. Ekyokulabirako, An example, omukyalo ono omukadde gwe baleese okwebaza olwaleero, the old woman they brought here today to give thanks. Mukama gwe yankozesezaako okumuzuukiza. God made me to raise her up. Siyina bukakafu nti taliddamu kufa. I have no truth that it will never die. Laazaalo yazuukira. Lazarus was raised up. Tugambe nti yali tugende tumulambuleko. Are we trying to say that he's still there? Yaddamu n'afa. He died the second time Ne baziika. and he was buried. Obitegedde? Amen. Bw'ebeera nnyumba nga gy'ofunye, If you have got an house, ye yennyini si ya lubeerera, it is not for kyokka all naawe days. agifunye tali wa lubeerera. And also you the owner, you're not here Mubeera for mu all mpaka days. gwe nayo. You are just Ani in asooka wage. munno okumulekawo? Who is to be the first to leave? Olunaku lw'otasuubira A day you never think osobola about. ogireka. You can leave your house. Oba yo Or n'egwa nga tekubuuliddeeko. the house to fall minus letting you know. Byonna bisoboka. All things can Mwe temulabanga done. ku bagagga nnyo nga baavuwadde? Have you not seen people who are Tomanya very rich? ng'ogaggawala era tomanya ng'oyavuwala. You can't tell when you're getting rich and you can't tell when you are Kati becoming ekintu poor. ky'olina ky'ogenda okubeera nakyo ennaku zonna Now, the only thing you will be with forever kye kigambo kya Katonda eky'amazima. is the word of God. Abaana ba Mukama temwagala nnyo bassaako emikono. Children of God, you like to be placed hands on you. Zino ekkanisa zaffe ez'omulembe guno The church of this generation ze zirimu ennyo akamantaalo k'okussaako ennyo abantu emikono. is the only that likes to put hands on people. Mbabuulira amazima. And that is the fact. Bw'osoma eri mu Timoseewo, When you read in Timothy, Bayibuli egamba the Bible says toyanguyirizanga that never rush okuteeka emikono gyo ku muntu. to place your hands on someone. Bw'osoma ne weetegereza ebyawandiikibwa n'ekyo bigamba, As you read the scriptures and what they ogenda mean, mu Yakobo once you go to James, ssuula eyo ffenna etunyumira ey'okutaano. Bayibuli egamba nti bwe wabeerawo mu mmwe the Bible says that if there are someone omuntu ng'ali bulungi among you, akola atya? Batusomere olunyiriri olwo tulijjeyo. Wano tunaakomawo Mukama baana batusaasidde. Yakobo sula ya 5. Bino bye njogera biyimu ku binafuuyisizza ekkanisa ya Kristo ennyo mu Uganda ne mu nsi yonna. Yakobo sula ya 5 nsomeraako olw'13 tulabe. is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you ill? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore, Ne bw'okoma Mukama yeebazibwe. praise be to God. Bayibuli egambye waliwo mu mmwe omuntu ali obubi. Ali obubi alina kukola ki? Si kumusabira. Not to pray for that person. Mukama yeebazibwe. Amen. Bw'aba ali bubi, If someone is in trouble, Katonda tali bubi. God is never in trouble. Asabe Katonda atali bubi. Let them pray. Mukama yeebazibwe. Amen. Bw'aba nga waliwo omuntu ng'ali bubi, Anyone who is in trouble, asabenga.
Let them pray. Waliwo asanyuka? Is anyone happy? Ayimbenga ebyokutendereza Katonda. Let them sing songs of praise to God. Ekitegeeza musumba kibyo tusabira si kibi kirungi nnyo. It is not bad for us to pray for you. Amen. Amen. Olwokumi n'ennya. Waliwo mu mmwe omuntu alwadde? Is anyone among you Mwawula ill? okubeera obubi n'okulwala. Do you separate someone who is ill and sick? Waliwo ali obubi, Someone who is ill si mulwadde. is not just sick, Naye ate waliwo omulwadde. but there is a sick person. Katonda gw'ayita omulwadde The one God calls aba atuuse ku leevo nga takyasobola kutambula. maybe is on the level of not even moving or walking. Wakuyambako buyambi. It's just to be helped. Kyova olaba Nazaala wa Peetero bw'alwala That is why the mother-in-law of n'atuuka Peter, mu sseeri ery'okumukyusiriza obukyusiriza, once she reached in that moments of being turned Yesu over, yagendayo n'amusabira. Jesus went there to pray for her. Bw'oneetegereza abalwadde abalala Yesu byagenda asabira, Once you observe other sick people that Jesus prayed for, baabaleetanga abamu nga balina ku bitanda basitudde busituzi. some were just carried over to Jesus Christ. Kama yeebazibwe. Praise be to God. Kyova olaba atendereza omukazi ono ow'ekikulukuto. That is why she was Oyo ye yamanya tannatuuka ku leevo ya kubeera wansi, because he knew that that one could not, naye was not ayina on a ekizibu level, kimuluma kiringa ekyagala n'okusinga ali ku ndiri. but the problem was almost more Ye naga bigger than the one who's kagende, on the bed. And he said, let ne me bwe go. naamukwatako bukwasi ku lugoye. Even if I just touch on his garment, Oyo naye n'asimbula okukkiriza kwe. that one had in faith. Naye kambabuuze, But let me ask, olwaleero bw'oyagala okukwata ku lugoye lwa Yesu, today, if you want to touch the garment of Christ, ogenda ddusangawa? where will you find it? Wange ye yafuna omukisa nga Yesu waali. Because she got a chance, Jesus was around. Waali mu mwoyo, He was there in spirit waali mu mubiri. and he was there in flesh. Gwe olwaleero gwe omukisa togulina. For you today, you have no chance. Yesu wo Your Jesus Christ yeekwekamu abo abayimirira ku kituuti okwogera gy'oli. is hiding himself in those who are standing before you on the pulpit. Kakati agaye bwe wabanga waliwo omulwadde, Now he's saying if someone is ill, ayitenga abakadde b'ekkanisa let them call the elders of the church bamusabirenga to pray over nga them bamusiigako amafuta and anointing mu them linnya lya Mukama waffe. in the name of our Lord. Oyo akkirizibwa okutumya. That one is allowed to call Fe some ab'omulembe guno the people of this obeera generation. na mu kaduuka ko. You're always some in your shop Alo musumba, and you call, njagala kunnyambako jjo nsabireko eno. please can you come and pray for me? Era omusumba bw'atajja n'omukyawa And oloseero. if the pastor missed to come, you hate that pastor. Naye ng'ago gennyini amaanyi g'okozesezza kasimuko And yet the power you have used on your phone geetaaga kuba na kigambo kya Katonda n'okikkiririzaamu. only needs you to have the N'ogamba word Mukama and believe in it. nyamba. And you say, Lord, help me. Kama yeebazibwe. Praise God. Tebaatulekera nnyo mulimu gwa kubalambuliriza. We were not left by the task of visiting you every time. Mulemme kwagala kutuzzaayo mu madiini. Do not take us back to the religions, Tulina emirimu gyaffe gye tulina okukola. because we have what work to do. Bwe tuba bakulambula gy'obeera, If we are to ateekwa visit, okuba nga boosi waffe ayogeddeko naffe. then we must have the voice from God. Bwe kiba si ekyo, If it is not that, Katonda akusuubira kujja mu kifo kino. God expects you to come in this place. Byonna by'oyagala okugabana naffe tubikolere awo tukaabirire Katonda. Everything you need to share with us, Naye be bw'oba oli done there. mulwadde ng'ekyamazima oli ku ndiri bigaanye, If you are sick and you are bedridden, awo tuyite, then call us. tugenda kujja. We will come.
naye abalokole tutabula ebintu. But born again, we mix things. Kama yebazibwe. Praise God. Nosanga ng'omulokole anyiigidde omusumba. You find a born again hating kubanga amazeeko emyezi 3 nga tajja kumulambula. Because he has taken 3 months minus visiting. Naye nga gwe ayagala okulambula waakalambula omusumba emirundi emeka. And you who wants to be visited, how many times you have visited your pastor? Kama yebazibwe. Praise God. Gwe kimanyi nti omusumba asobola okusumba emyaka 4 negiggwako nga tomanyi wuwe wasula. Do you know that you can complete 4 years minus knowing the place where your pastor stays? Kyokka ye n'atakonyeegira. And is not hating you. Ate gwe n'omunyiigira kubanga mwegi emyaka 4 tazeeko wuwo. And for you, you hate the pastor because he has taken 4 years era minus visiting. n'omuwandiika mu bantu abatalina kwagala kwa Katonda. And you note him down among those who have no love of God. Ebyo byonna bikola butamanya mazima. All those does in someone who is not having the truth. Kubanga pastor oyo mwamuteereddewo sente mmeka ezigenda okumutambuza alambula ekkanisa yonna. Because how much have you put in for the pastor to go? Ye anaatuula ddi okulowooza ku eyo y'alina okuwa ng'ozze mu church. And when will he think about what to serve you when you come in church? Mukama yeebazibwe. Praise God. Bw'aba azze n'alambula, when he comes and pays a bugambe visit, nti ekitiibwa Mukama kikole kitya? we just give glory back to God. Bw'aba tazze, And if it does si not musango. come, that is not Kubanga sin. gwe ayagala bakulambule gwe waakalambula b'okuŋŋaana nabo emirundi emeka. Because how many times do you visit your fellow members? Era bw'otunuulira obuntuntu obutugaana okulokokera ddala. And if you go through the things which stops us to be saved totally, butamanya nakyejo. it's just lack of knowledge. Kama yeebazibwe. Amen. Agaye nti bw'aba omuntu oyo nga mulwadde, And he has said if someone is ill, ayite abakadde. let them call the elders. Bayibuli beeyita abakadde. Those the Bible calls elders. Waliwo amakanisa agabalina. There are some churches which have elders. Twebaza Katonda ago Mukama agatuusizza ku level eyo. We thank God for that kind of level. Naffe tujja gituukako. We will also reach onto that level. Waliwo amakanisa agatannabeera nabo. There are some churches which have no Waliwo elders. n'amakanisa agayina bifeeke. And there are some churches which have fake elders. Kyokka ate buli mulokole ayagala ekkanisa gy'akuŋŋaaniramu ebeeremu abakadde. And every born again wants to go in a church which has the elders. Naye abakadde okimanyi. But do you know Kitegeeza? Do you know what it means, the elders? Omanyi asaanidde okubanga ye mukadde. Do you know who is worthy to be an elder? Eggulu lye twegomba. The heaven that we desire, lye tukkiriza nti tuligendamu. which we believe that we will go in. Ono yakooyedde mu bitabo bamuyambeko asoma ate nnyo ne mumutaase. Kaakati eggulu lye twagala okugendamu. The heaven that we need to go in baali twanjulira nga lirimu abakadde 24 was announced to us with 24 elders. Abakadde 24 24 elders. Bwe ligenda okubalaba amalayika abali mu ggulu tobala. And now if they count the angels in heaven, you cannot count. Waliyo ebitonde ebiramu, wali obusiirivu n'obusiirivu bw'abamalayika. There a multitude of angels. Naye bwe bagenda okutugamba abakadde bameka. But once they ask how many elders, 24. they are just 24. Bakola mirimo ki? What kind of business do they do? Kola ebyobutuukirivu Mukama byakugamba oligimanyireyo ng'otuuse. Do the righteous things, you will get to know when you reach there. Kati abaana ba Isirayiri nga bali mu nsi y'e Misiri. Now the children of Israel in Egypt, Falaawo bwe yali anoonya bw'ayinza okutulugunya abaana ba Isirayiri. by the time when Pharaoh was looking on a way how to abatulugunye okutuuka ku kigere ekisembayo nga tewali atafiirinze kutulugunyizibwa. mistreat them so that they can feel it.
yagenda mu Bayisirayiri bennyini. He went in the fellow Israelites. N'alondamu abantu. And he picked some of them. N'abafuula abakadde ba Isirayiri. And he made them to be elders. Kati nga be balina okukulembera ebitaliyaano bya Falaawo. So they had to go over okufeffetta buli awali ennyumba y'Omwebbulaniya w'eri. to look for the families of the Hebrews. Bakakase nti tewali agaana kuba matoffaali. To make sure that every family lays bricks. Yakwata amagye ge. He got his army. N'agateeka mu bano baalonze ng'abakadde. And he put them under the elders. Batandika okutulugunya baganda baabwe. So that they can mistreat their brothers and sisters. Setaani ayagala nnyo okoppa ebiri mu ggulu. The devil always wants to cop from abireete bikolebweko n'ewano mu nsi. and also be done on earth. Naye ng'omukadde wa Isirayiri, But the elder of Israel yali asigala ye Katonda yekka. remained God himself. Kama yeebazibwe. Praise God. Kati batambula okuva mu nsi Now ey'Emisiri. they moved from the nation of Israel. Batuuka mu ddungu. So they went in the Nga wilderness. batuuse mu ddungu. As they were in the desert, Wakati mu lugendo lwabwe, in the midst of their journey, abasajja ab'e Midiyaani the men of Midian baali baalonda abakadde nga bakoppereza ensi gye baali basemberedde ey'Emisiri. They had chose elders. Kabaka nga yalondayo abakadde awo mu lubiri lwe. And king had chosen elders abamuyambako ku mirimu. to help him concerning work. Njogera Kabaka Laweri. I'm calling about that King Lowell. Kama yeebazibwe. Praise be to God. Nga naye yateekawo abo abakadde akoppye. He also had the elders. Era n'ekkanisa omulembe gwe tulimu erina ebintu byegenze ekoppa obukoppi. And even the church today is copying some things. Bw'okyala ewa neighbor, You go and visit your neighbor. n'obisanga ewa neighbor, You find some things done Katonda there. bw'aba takuyambye kuwa magezi, If God don't help you to have twalisanga knowledge, nga by'okoppye ewa neighbor by'oleeseewo. you can carry some things from your neighbor and you bring them Era in. omukopperezo mungi. And then we like to call. Kati mukoddomi wa Musa bw'ajja, Now, as the father-in-law of Moses came, mukoddomi wa Musa ayitibwa Jesero bw'ajja, called Jessel, n'asanga Musa mu lugendo olwo. found Moses on the Aleese way. abaana ba Musa ne yali mukazi wa Musa. He brought his sons and daughters. Yaleetera Musa ekirowoozo. He's the one who brought the thoughts to N'amugamba Moses. olugendo luno olulaba. And he said, you see this journey, Nazze wano ne mbeerawo. I have been here, Obudde ne buziba and until now, nga sifunye katayimu kunyumyamu naawe. and I had no time to converse with you. Lwaki? Why? Anti mbadde mbeera mu bantu nyina okubalamula naga gwe mulimu munene nnyo togusobola. And he told him I had to warn people every day. Kakati gw'oyagala gusobola, So he said, if londa mu bantu ofunemu abakadde. just choose among your people Bagenda the elders, kuyambako. they will help you. Abantu bano abakadde These elders, babeere mu bantu. so that they can be among Gwe people. Musa You, Moses, osigale wano. you stay here. Bali balamule ensonga zonna mu bantu. They judge all. Bwe the wanaabeerawo ensonga nga people. nnene, If there is a reason which eyo is big, bagikuleetere ogiramule. they will bring it to you so that you can judge them. Mu lugendo weegenderezanga nnyo ekintu ekikujja ku mulamwa. In your journey, consider things which take you astray. Amen. Weegendereza nnyo Be careful mu lugendo lw'obulokozi lwe njogera, in the journey of salvation, naye ne mu pulogulaamu ze endala. and also in other programs you have. Bw'obanga otandise akaduuka ako, If you have begun a shop n'okatandika nga mulimu munnyo na sukaali na majaani, with only salt na and bubiriiti, sugar, with matchboxes, Mukama n'akuyamba akaduuka ne lifuuka edduuka, and God helps you so that it ne limala ne lifuuka ekiduuka oba ssemaduuka, and it becomes in a big mall, sigala nga ggwe otegeerera edduuka eryo. remain concerned with your shop. Bye njogera mbitegeera. Amen. Kubanga ggwe omanyi edduuka eryo
lyatandika litya, because it is you only who know how you began era bwe wali olitandika ekiruubirirwa kyo kyali ki. and what were your goals by the time you naye began. waliwo abagenda okukuleetera amagezi nga mangi mu dduuka, But there are some people who will bring their wisdom, waliyo n'abagenda okuwa ekirowoozo and there are those who will give nga their thought, bakugamba letting you know nyabo that, madam, dduuka eryo we lituuse the level you are on, tojja ddisobola. you will not manage. naye kati funayo Now you get an accountant omuteekemu, and you mukwase buli kintu kyonna kyonna kyonna, let everything be under an oba oyagala accountant. edduuka lyo libeerewo. When you need it to sustain. Tetugaana akawutanti, We are not refusing to have an accountant. sigala nga gwe boosi wa akawutanti. Remain being the boss over that accountant. Bwe kiba kiyinzika, If it is possible, funayo n'ezi kamera oziteekemu mu dduuka lyo. place some cameras in your shop. Bwe kiba kiyinzika, If it is possible, kola Pulezidenti Museveni k'akola. do what the president of this nation does.